Kyakuwanga buwanga seni Jonathan naye ajazimbe abo olaba bayingira muri Katikkiro ng'atuuse ali mu chairman era akakiiko kazimba Amasiro ekitiibwa Katikkiro era nga beerekeddwako minisita Amala Mukama wange Walugembe Muteesa tuli mu mbuga eno olwaleero luno nga kamala byonna nga we gutuuse. Mukama wange atambudde ne ttiimu ye n'abakungu ssebo ne baminisita ize okubeerawo kwa Katikkiro mu mbuga yo. Ayimiridde mu maaso gammwe nze Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Kabaka Mutebi owookubiri. Ndi mutabani wa Seppiriya Mukasa Kasanje Gombola Saba wali Bukoto Ebuddu. Ndi muzzukulu wa Maliko Lukabazi. Ndi muzzukulu wa Bakawonga. Ndi muzzukulu wa Kyewalyanga. Ndi muzzukulu wa Mayiga. Ndi muzzukulu wa Namugera Kakeeto Ebbaale mu Buddu neddira mutima ndi muyanja. Wali wa mutima. Nze nvubira Kabaka empegeze n'ebyennyanja byalya. Mange wangabi muzzukulu wa Nsamba Rwanda Mwokota. Sembra. Nzize okulambula omulimo guno gwe twakakolera mbera okumaliriza omulimo guno
wamu n'abantu Kabaka be yankwasa. Era bwe nali wano omwaka ogwayita nasuubiza okudda kulambula ng'omwaka gwakatandika. Kyendiko kyentuuseeko. Era mbakakasa nti ennyumba eno tunaatera okugijjako engalo. Mundabiranga ddala. Eba minisita b'otambudde nabo mbadde nsabye okwanjulira ku ba simbira manya naye n'azaama. Abazaana abakulu mu maaso awo waliwo nasaza owa Ssekabaka Dawudi Chwa, ono akuli wano. Nina omuzaana Luyiga, omuzaana gwe mbadde nkunyonnyolako wali Ssekabaka Muteesa be yaleeta ababiri okujja Essese, lwa Mukaaja ne Kikome, oyo ye lwa Mukaaja. Nze nayimirirawo mukama wange, nze nayimirirawo okuleeta Kikome omutuufu ow'ennyumba ya Gabunga, kubanga Kabaka yagenda ewa Gabunga soka kuwaayo abantu ntu nga tayagala baana be. Ow'ennyonyi owa Nakinsike wali wammanga, ng'omanyi omukyala oyo ow'amaanyi eyakuuma Muteesa mu byonna ebyaliwo, yasooka okukwata omuwala omukyotalo n'abaga nti omuwala omukyotalo yenanyikazaalago mukama wange nebebya Chawa. Nina wabula akayolo asigalawo kukulabirira ennyumba.